Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mulimu kyamwe n'abafollowinga Faali TV nembeebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga nekadde nkugamba nti comment section ebirya so ntera obaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagamba nti DNA result ziconfirmings abaana bana be basegenya Muhammad ku baana 9 enda kwambi kutuusako maaso bagita Faali TV ebintu byengedde okubanga bitabuka kusadi y'abakyala abo baali baleeta abaana abagamba nti baana basegenya Muhammad oluvannyuma lwa DNA test ate okufuluma nga ziraga nti abaana bana bokka ku baana 9 be baalaga ku lumbe nti abaana bokka be basegenya Muhammad. Abakyala bano basobeddwa simanyi bagye bigenda kubanga bikomekeera bino kubanga byongera kubanga biwanvuwa buwanvu ebisese nga DNA test tezitera kulimba kibategeeza nti abakazi bano ab'abaana abataano baali balimba nga bana si basegirinya Muhammad era nga ku bano kuliko ne Lastborn ndowooza ye muto kwabo abataano abatali basegirinya Muhammad. Gano mawano gennyini naye nga munnange byebyo ebitambula akadde kano ku social media nkwebaza gwe ni subscribinga n'onyiga kade nti kyewakola kyamaanyi nnyo nnyini ddala era nkusaba yongere okubanga osupportinga Faali TV kino okubanga ofollowinga munnange byebyo ebivaayo kati neebuuza bano abakyala bagenda kukola ki ebyaddala abaana si babi naye nga ate ebiseze ng'oluusi DNA test tezirimba tezitera kulimba kyebalina okukola balina okunoonya bataata b'abaana abatuufu bataata b'abaana abo abatuufu nga bukyalaba kuba DNA terimba wakati lwaki abaana bo kyazusinga babe wenandigambidde nti DNA test erimba mukko abaana bonna okubanga nga balaga nti si basegirinya naye abaana ziraga nti babe ate munenge bagenda ku DNA test nga basinga balowooza nti byalusaagiriro kumbe ebintu byali bya ddala abaana abataano si basegirinya Muhammad era abakyala bamama b'abaana balina okubanga beetereeza nga bukyalaba balina okubanga beetereeza nga bukyalaba nga bukyali n'ebyo ebiriwo akadde kano mwongere okubanga musupportinga Faali TV n'okugifollowinga amawulire mba nago each and every single day nkugamba nti comment section weeryawo sooka ontera obubaka mu comment section ate osigale nga onfollowinga amawulire nja kubanga kutuusangako buli lunaku olukya ku nsi kuno gwe just making sure nga onfollowinga subscribing onyige kade ebirala obindekere gwekole ekyo kyokka ebirala obindekere tojja kubanga wejjusa subscribinga nyiga kade followinga likinga ate oberenga ochekingako buli kaseera munnange byebiriwo ekyo bayita DNA test abakyala bangi nnyo abasiba abaana abasajja nga abaana siba abasajja abo ne DNA test ebisesinga oluusi emanyi okubalabisa naye balabisa kati bakitegeeza nti bano abakyala bonna badde abaana babasiba segirinya endowooza musajja batuuba oliawo abasinga n'abakulu abadde basoma obaoliawo ndowooza abadde awawo ne school fees naye nga abaana si babe yali ng'akyali mulamu naye ng'abaana si baki ng'abaana si babe alabira abaana batali babe abasajja bangi nnyo abalabirira abaana nga si baabwe n'ebiseeso ng'oluusi obeerekera Katonda n'ogamba owaayi kamundabirire eri abasajja basinga ng'abaana babalabirira naye nga babalabira ku lwa Katonda naye nga si baabwe n'ebiseeso ng'oluusi DNA test zabbeeyi muka abasinga zibalemesa binaga naye kati nze nteekemu emitwalo gyange 5 ambireko bawange oba si wange nga sente alaba nnyingi obulawo nga bigenda kumutawaanya oluusi alina abaana 5 okubakolako ekitaga obukadde bumeka si 2.5 aga kikiki
DNA kyabula ndowooza baali bagenda okukola zino balowooza nti byakusaagira wano babyetegekera essente baategeka ne bagamba nti tujja kuzibateeka mukkirizo bagaana tujja zibateekamu abaana 9 ozannya kugenda okuzannya baazibataddemu gamba katuzibateekemu abaana 5 bwe bagamba mbu ya mitwalo 55 DNA test mu Uganda baana 5 bukadde 2.5 ogateeko bali abana bukadde 4.5 kitalo mabere n'omugumba agamera bukadde bumeka 4 DNA test z'abagagga kibola abambi abasinga abatalina mukasente balabirira abaana abatali baabwe nenga bambi munnange byemiko ebyakafulumayo abaana 5 sibasegirinya ku baana 9 abaana ndowooza be babe bagita Faali TV gye musabusukabbe ngate munyigene kalembe bulungi mweraba